nga twolekera akalulu ka 2021 mu bitundu mu bbendobendo ly'e Masaka okuli Kyotera ne Lwengo n'ebitundu ebirala byasuubizibwa okuweebwa amasannyalaze mu bitundu ewali obwetaavu era ebikondo ne bisuulibwa. Kati emyaka gyekulunguludde 7 ng'ebisuubizo bino bikoleddwa kyokka tewaliiwo kiraga nti amasannyalaze gano banaagafuna olwaleero enkya oba luli. Mu Kyotera kawunti mu bitundu okuli Lwawulo, Kyalugala n'ebirala ng'abatuuze balabye emiti mu bitundu byabwe batandika n'okuyunga amayumba gaabwe nga bamanyi nti batuuse ku lyengedde. Kuva 21 nagisanga wonze okujja wano nali mu tawuni ninvaayo nenzija wano. Abafere bajja ne bagenda basolooza ku bantu ensimbi nti bagenda kukolera wayalingi mu nju tugenda kufuna amasannyalaze nazo sente ne zifa bwereere. Abatuuze abamu bagamba nti bagula n'ebyuma ebikozesa amasannyalaze batandikawo bizinesi ezikozesa amasannyalaze kyokka basalawo okubitunda nga balaba amasannyalaze tegatuuka. Ne bagamba nti bagenda kuleeta kuteekako abantu ne bayalinga n'okwayalinga amayumba gaabwe naye tetuddangamu kumanya kigenda mu maaso. Ali ku sola ne tugamba tukule TV ennene naye okuva olwo emyaka kati gyetoolodde. Nze nali nguze ne firiji mu nnyumba naye okutuula ebbanga liyiseewo ddene emyaka kati giri mu 6. Essuubi bano bagamba lyabaggwamu anti emiti egimu n'enkuyege zaagirya ate ng'emirala abaagala be beetwalira. Era mu kizikiza kyaffe tulina busoola ne buvaako ng'enkuba etonnye amasannyalaze bagatulimbidde ebbanga. Ino givundidde wano ayagala yajja n'atwala yali mingi nnyo wano naye kaakati lengere gisigadde naye gino givunze. Kakati emmotoka zijja bwe zitwala gumugumu. Bano bagamba nti n'ogyeko okufiirizibwa okw'omuntu Ssekinnoomo ne gavumenti eyonoona ssente nnyingi olw'okutandika ku nteekateeka bwe ziti kyokka ne zitagguka. Kati tuli awo tuli blind tuwulira nga obwongo bwaffe tebukyategeera tubuuza na lwaki tuwa omusolo ate nga tulina ebintu byaffe tukoze eddala ebisobola okuvaamu essente. Eno eriko ebidongo byenterako bakasitoma nga bali mu kunywa omwenge naye omuliro guntawaanya so senga mbadde n'amasannyalaze bintu byonna byanditambudde. Oli ajja n'akubuuza olina ebinyogoga nti sirina firiji n'atambula n'agenda. Mu disitulikiti ey'e Lwengo mu bitundu okuli Lubaale, Katulo ne Malongo emiti gyasuulibwa Abdul Kitatta eyali omubaka wa Bukoto West Constituency kyokka nga mu kitundu ky'Ekyotera Haruna Kyeyune Kasolo ye yabasuubiza amasannyalaze. Bannakyotera batutegeezezza nti Kasolo yabateekako akakokulizo ka kumulonda nti era bwe batamulonde amasannyalaze baali tebajja kugalabako. Ekyogera mu kamwa agalaga nti bwe wale mwanjako akalulu temujja kufuna amasannyalaze. Ntumugambe no program ya gavumenti naye tukulonze tunyaza Kasolo galbati babiba musolo. Era tugamba tumuwa akalulu oluyitamu ne January 3 nga tuwadde amasannyalaze naye okuva olwo ate okuva yayitamu tetumulaba asirise guno gwa kutaano tulina amasannyalaze tuyingirizibwa enkulaakulana mu kyalo tubuzeeko. Kati balina essuubi nti kasita bamulonze mu kisanja kino bye yabasuubiza agenda kubituukiriza. Era essuubi liri ku Honorable Kasolo tulaba oba anajja n'atutetenkanyiza tufune waya emyaka katuli 7. Kwasa ne bagamba NRM yagwa mu Kyotera ne kati NRM yakomyewo mu Kyotera. Kasolo kwali Honorable Saasira kwali n'abalala bonna kati ku luno baatugamba bajja gendera ddala eri basakire ddala bulungi. Abbas Kizito ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo ategeezezza nga disitulikiti bagezaako okugoberera pulogulaamu z'amasannyalaze nga bawandiika n'ebbaluwa ku nsonga eno kyokka nga tebannaba kuddibwamu. Abantu baffe buli wetutuuka batubuuza nti bannange ki ekyagenda mu maaso naye tugezezzaako amabaluwa tugawandiise abakulembeze bange bendizidde mu bigere nabo baakola kye baasobola naye nga byonna tewali kyavaayo kirungi. Kati tekimanyiddwa oba nga abatuuze bano banaamala ne bafuna amasannyalaze engeri gye kiri nti abamu ku bakulembeze ababasuubiza okufuna amasannyalaze obuyinza baabufunye.